Musaza ngasa iso kunama. Kale cheya. Siri. Cheya ni bulungi. Ngaka mwenu mungi. Simanyi. Batuza poloti. Oli mwana wa polisi ala. Kati ali senior 5. Alibuzi ya senior pako myeo. Banange. Akoza atya. Banaye. Akoze buti. Nami kati ali senior 5. Kageze wangu. Agenze. Banaye musiniko mwoyo. Banaye. Ngamuno bulungi. Mwana yebale kusoma. Cheya. Simaina kumanya. Omutima gwali kuwa tu. Kuno kusalo. Abana bakozenga meka. Abana baliko mukaaga. Naye muweli ku zone yeli waggulu. Tegeza tusigale tuliyo batano. Ogifunyeko mawulire naye bwe zikoze oba lufunye iyo noziruka na wasema. Olufunye owange. Andika nziruka wachiya mani emisinde. Galugambe kwosya. Sijani walala. Unale kuperera. Kale cheya. Banaye. Kadi siri bwet. Cheya. Omanyigwe za kora problem. P7 tekatuwade empate. Kituufu. What I suggested. Dera tukole empate. Cheya pate ete yachi. Empate ya bana ya abana erienda. Abazade geno zinoni. Ozigambe seya bagambi. Tubakole empate. Tofayo bana endala lewezibanga agude. Bastena iye ise. Pate mwagala wano kukasiko ya RC. Nani kati cheya? Endongo kamime. Ede babana zibuke. Cheya. Abana kabuke. Iyo. Cheya. Anti labayo kati fe plani ya fe. Twakala so ngabe twakola mu P7 pate. Neno siyafuta tugenda kola pate. Tugenda jikola eri maso waggulu nga ali kumakerere nga bamutikira. Ngabale mbabere lumu kudiguli. Sebo. Omanyote bazina abawo nga tefude. Cheyo ja kubaawo. Musaza. Bera magezi ku mutweyo. Entweyo zibere na magezi. Cheya nyina magezi. Tosobola kubera na sanyu mungi bwatyo. Omwana wo ne bakola senior 4 ne kayita bulunzi ne batakola empate. That is very bad. Obutanyagaliza. Futwi. Ate baganda you have that kasangwe ni te. Cheya buzibuchi. Toyo tolingezi. Tosobole butakola empate nga tugenda ku mwana wa senior 5. Ne bayita bulunzi bwatyo. Ne mubanya lukwe. Cheya ate buzibuchi kati chenyu. Oli siru. Neda cheya ne mugezi. Ani siri bweti. Chiri chiya. Tukole empate. Abazade liyo nazikunganye. Pate abere wano kusitebe. Tubakole pate nga ante wali. Abantu eryenywe zimanya zikuperera is good. Yes. Cheya noli mugezi. Yes. Bwe kibera bwe kityo. Abantu bali banywe. Ente weeri. Era siri bweti. Gweso kegendere bazade eriendala y'abaana eriendala. Nali muzade ya zone eri. Yona bagambe chairman yagambe tukunganye. Abana asule kungato. Basakale badigite. Bone cheya tweyanziza. Badigite. Cheya tweyanziza nnyo. Ate benza. Nekyo makyogera kati ku nte eyo. Ogenda twongerako emiliyoni aga. Ku nte gyotuwadde ogenda twongera ku miliyoni 5. Tukole pate ebenge gumidde. Sokoneke magezi yoweri. Cheya nyina amagezi ogambye? Sokoneke. Olinamu. Cheya nyina amagezi. Musaza. Wanche. Mwana eyo bagizala nange. Nze mama ye. Nandi cheya gwagambye? Sokoneke ziramu sibuzo ku sibuzo. Nze mama ye. Cheya nedda. Nze taata ye. Nedda cheya. Musaza. Wanche. Musaza. Wanche. Lwaki bayisa maliso bweki? Andi cheya kati gwagambye? Nti ente egenda kubaawo. Abantu balye. Ate no. Buli muzade bayagala ente. Ebere muzade balete ente. Cheya. Emere tuza kulaba abantu yasaalo zikole muno yakabi. Cheya. Cheya. Yes. Cheya sikutegedde bulungi. The 16 days. Buli muzade sifuba. Ogenda tuwayo miliyoni 5. Tutandikire okwo cheya.
Pakati ffe tuba tubalabya mu maaso nga tugenda kikola kati. Bw'otuweeyo entandikwa. Kyeya. Anti oli nsiru. N'oni amaanyi gakuziramu gabuze. Kyeya. Musazi. Wankye. Musazi. Wankye. Bwe zigaana kukola mpate wano. Ngenda kuzipaayiriza. Tuzitwale ku poliisi. Timusaze enkuleze mulaba anywa enzaga. Kyeya kyovula buli kyeyawanyi weri akusinga. Siri bweti nkukole barua bagende ku zone oli. Nedda chairman njogeddeko bwogezi. Nedda chairman. Go. Njogeddeko bwogezi. Nonya bazade bano. Kyeya njogeddeko bwogezi. Nonya bazade bano. Bazije bakole pate wado. Ngenze naye kyeya njogeddeko bwogezi. Pate ya today. Kale. Kyeya. Pate wa today. Wa today. Pate today. Ngenze. Pate wa today. Yoto pate. Iti pate. Tu.